Akakiiko ka Parliament akanoonyeza ku nsimbi y'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti aka Public Accounts Committee akakulemberwa omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi kakunyiza abakulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita olw'okusasanya ensimbi eziri obuwumbi 24 ne bakozesaako ensimbi obuwumbi 19 oluvannyuma lw'okugula embuzi nga ndwadde ezimu ne zifa. The urgency you put on this money when we are processing the so-called supplementaries is like this Uganda will close if we don't give you this money. Kinajjukirwa nti abalina oganyuma mu nteekateeka eno buli muntu alina okufuna embuzi 16 kyokka nga tekyasoboka. Mu ngeri y'emu akakiiko kano kawuniikiridde oluvannyuma lwa Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti okutegeeza mu alipoota ye ng'amabaati agalina okuweebwa abantu b'e Kalamojja bwe bataagafuna ng'ate ensimbi zaabaweebwa. Of course, kakati bano tukizudde na wano mu ripooti nti n'abamu abafuna amabaati baabanoonya bo bwe baagawa ne bababula, n'ab'embuzi abamu baanoonya ab'embuzi nabo ne babula, n'ab'amabaati ne gabula, ate ne basanga nga n'abamu abaagafuna. Abakulu okuva mu yafeesi Ssaabaminisita bategeezezza nga bwe bagenda okugaba amabaati gano nga bateesezza ne ku ky'okugakyusa langi gaawukane n'amalala. Tugenze obbasanga bakulu bano nga batandika n'okugamba nti bo bakola amabaati aga yero, nti bw'oba oyitaayita ogaawule mangu ku g'abantu ba bulijjo. Yafeesi yemu ya Ssaabaminisita erina okusasula abaazirwanako ensimbi eziwera ddala obuwumbi 10 wabula nga n'okutuuka essaawa ya kakati abaazirwanako tebafunanga nsimbi zaabwe. Was this the first year of payment of the casino? No. It was not the first year of payment of the casino. Yes, please. It was a continuing process. So by the time you made a budget of 10 billion, in the first year you paid how much? We've been paying No. How many years by the time of the audit? It was supposed to last 3 years. At the first time, no, this is the 10th year that the process is being. Ssentebe w'akakiiko kano nga lwamu n'abaka abalala balaze obwennyamivu olwa yafeesi eno okulema okusasula abaazirwanako so nga ate baakola omulimu omulungi. So far you have, out of the 10, you have only paid 3. That's the cleared first. No. You have, sir, don't clear first or second. So far you have paid 3. Yeah, that's the one that we are in. It is being paid right now. Is even being paid. Yes. So it's being paid. So yes. I'm saying, as of now, how much money have you paid? Akakiiko kano kasaba abakulu okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita okubawa olukalala olw'abaazirwanako ssaako n'abo abantu abaweebwa embuzi n'amabaati obutasukka lwaleero. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.